Kenzo okunze nga Rema yakoze kintu ekibi natulekerawo omusajja waffe. Mwade mukyamwagaza abeereyo walavuniga. Abalavuniga twabakowa mwana. Anji. Yeah. Alright, mugamba kiba mikwano muli mutya amanya n'eddoboozi mpitibwa Mayanja Hidaya. Mba nkutuusizzaako pulogulaamu yo eyitibwa Selebu ya Kanaki na Mutima naye ng'ate mu ngeri y'emu tuba tuteekebwamu ssente Sekawa Motels. Pulogulaamu eno Selebu yaka tugenda kuba tukutuukako wonna w'oli toseguka oli mu katale oli mu paliamenti oli waawo nono oli waawo ku muzigo tugenda kuba tukutuukako nange Mayanja Hidaya kikyoyogera ku Selebu wo Selebu yaka omuyimbi wo omwagalako ki bibi ki byakoze birungi ki byakoze ki kigenda mu maaso mu music industry nange owakabiwo Mayanja Hidaya. Alright, ate mu ngeri y'emu ngenda kuba nkutuusako akanyomero kaffe kaneno akayitibwa Katubagambeko. This time round tubeera point blank. Rema mukazi mulungi nnyo. Mulungi kikungulu oba mubikolwa? Kungulu mubikolwa tali fair. Kyonna kyoli kyonna kye bagambye kye tukugamba kye tukubuuza kikyoli. Ate mu ngeri y'emu I just request you to subscribe bannange Wings Films TV. Bannange oli mukyala oli eyo mami taata mikwano gyange ba movie makers aba like abayimbi just subscribe bannange. Teri nsubira kati smartphones zajja so wekiri ate nga nyingi so banaye bambi mu subscribing so that mufuna amawulire ate amalungi. Tulina programs nyingi ezakabi tulina programs ezinyuma ate mu ngeri y'emu mbajjukiza nti programu eno egenda kubeera ngayo buli lwakusatu essaawa zigenda kubeera nga 8 to support this program. Just subscribe, like, comment. Wings Films TV. Nange Mayanja Hidaya owakabi.